Ekiteeteeyi kya Rema Namakola ne Kasimayiro kw'ossa ate Lydia Jasmine ku seremoni munnange byogezza abantu obwama esayidi eno. Bamita Jaminati era nga nsinziira ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nno nga ntandikako ku wano n'omukyala Rema Namakola. Nkugambye ekiteeteeyi kino kyogeza munnange ate abantu abamu obwama wali ku mikutu munnange ate egy'enjawulo era nga boogezako okulaba. Kakati nno omukyala ono bambi jjukira nti nno yabadde ne show n'asooka munnange ate ne yeekubisamuko ebifaananyi ebyo nga w'obiraba. Kugambye ng'ataddeko simayiro wali wonna. Ebifaananyi bino bibadde bikutte akati wali ku Instagram era nga boogezako munnange okulaba. Naye mwana muwala ono nno abadde aluddewo nno munnange ate otuwaamuko oluyimba oba Rema Namakola otuwaamu ddi munnange ate akayimba esayidi eno. Kugambye era nga kyemmanyi ali mu kufumba munnange ate mwana muwala ono ate omukyala Rema Namakola. Naye nga bw'ati munnange ate bw'abadde anyumye nga boogezezzaako okulaba munnange mu ebyo ebifaananyi omukyala munnange ate Rema Namakola. Kakati naawe kankugyeko ate nkutegeezako nti nno Lydia Jasmine ekiteeteeyi kino kyogeza munnange abamu obwama. Jjukira nti nno waliwoko ebifaananyi ebyali bitambula wali munnange era nga Lydia Jasmine yavaayoko munnange n'ayomba munnange ebifaananyi ebyo nga w'obiraba lwe yasembayo performinga munnange ate ku Comedy Store era nga tebyamusanyusa munnange ate bulungi nga bannange figa ye nga erabika ate bulala. Naye munnange ku luno byatutereddeyo wali era nga boogezako okulaba munnange abadde wali kiriya nnyo ne ŋŋamba nti bannange ate ku kifaananyi kiri nga ndaba ate yali afaanana bulala naye ate wano ndaba munnange ali kiriya nnyo era nga boogezako munnange ate okulaba alaze bw'atyo amaanyi era nga ne ku sayidi y'emu nkugambye nti nno yabaddeko ku seremoni emu wali n'asooka n'akubamu kaawo abawagizi be munnange ate omuziki wali ku seremoni ate nabo ne bakkiriza era nga boogezako okulaba akatambi ako. Byebyo nno munnange ate omukyala Lydia Jasmine bw'atyo munnange ate bw'alabiseeko esayidi eyo era nga ngenda kubeera nga nkomawo maaso eyo n'ebirala. Kakasa nti nno vidiyo gimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.